wenkubuliza nti singa nakola eyo multiple yange nga wendi waneeno nga buli mwe nakuzange 10 ezo emaze okugwako zinaku zinasasula kati niramwe nakuzange zino waneeno 10 sisobola kufuluma nga walina kuzange 10 zikyalimu zino zebanyongeramu n'enkomawo ate kisoboka mula Speed Express ate kyesinga kubalala nti feze ennaku 10 tuzijjamu abasuubuzi wadde luli babalindisa ennaku 10 nawumula ennaku 10 multiple visa ya business class ey'abantu aba business visa eyo tesazibwamu visa eyo kasita oyingira okkirizibwa oyingira ensi n'ofuluma eriko emirundi emigere nti Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banaye mwebale mwenna abasibye mukola kyamaanyi nnyo oba mukoze kyamaanyi nnyo yesaawa ekisibo tukitwalaganyiza tusigazaako ennaku mbale bubale tubeere nga tukola ki nga tukinyuka naye nga tetukyevuma oba tetugamba tukiwonyere tukyekulisa wabula zibadde ennaku ezibadde special ennaku ezibaddemu omukisa so abantu abamu kiba kigwako ekisibo bawulira ennaku bawulira enyiike however abamu bo babeera basanyufu bagamba kaddemu tulye ku mmere abantu abamu babakako okusiiba nga tebaagala abamu ne bapretending nga ne beekweka ne balya naye nga ate mu bantu balaga nti bakola ki nti basiba naye nga basibye n'omutima ogumu era nga mmwe kennyini abeekubiriza okusiiba mwebale nnyo mwebalire ddala empeera yammwe eri wa Katonda so yenze Nyondo Rozet era nga nsinzira ku Nyondo Media nembira nga mbatuusako programu ekijjomanyi ate ng'era eri sponsored by Speed Express Tours and Travel. Omulundi ogwagwa twaline mwana muwala Aisha ate ne tunyonnyolegana oba n'atunnyonnyola nti omuntu weeteekateeka otya ng'oli mu nsi endala oba biki ebikwetaagisa as in the requirements zoba olina okuba nazo okuba nga okkirizibwa okuva mu nsi emu n'oyingira ensi endala ne twogera ku passport olina okuba nga olina passport ne twogera ku visa olina okuba nga olina visa ne twogera ku child letter nti olina okuba nga olina invitation letter at least omuntu akuinvitize to come to that country so ne tumanyako ne ku visas ez'enjawulo n'atunyonyolako ku 30 days visas n'atunyonyolako ku 30 days 90 days nebika bya visa ebira byonna ebikolebwa mu nsi gamba nga waneeno mu UAE so awo twakomako nga omuntu amaze okweteekateeka nga atambudde azze ayingidde mu nsi endala wabula nga tutunulidde UAE nga Dubai so omuntu wabeera nga amaze okweteekateeka n'ayingira najja nga twagala tumanyi ate ebiddirira omuntu nga badde atandikiddeawo however waliwo ate visas zetutannyonnyoka era ensonga lwaki olunaku olwaleero nkomyewo nzize naani ne mwana mulezi agenda okuba nga ate abeeyanjulira of course okuva mu Speed Express Tours and Travel agenda okuba nga ate atunyumirako ku visa emu tugike mu visa eyitibwa multiple visa si bwe kiri multiple visa multiple entry kyonna kituufu so okoze kyamaanyi nnyo okugulawo empisa teba empisa bazikubira kituufu mukadde waffe yali mukambwe nnyo tusaasa okulaba ssebo kale nange okusanga Nyondo Media. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jumo bera musiramu. Jimu siba. Nange nsiiba nnyo. Aliyeyo kubanga tukyali mu kisibo wali analaba ebyokulya binene n'agamba nti abange bantu tebasiba bali mu kulya. Anti era obudde bwebo ndaba kusaawa n'obudde bwebo obokusibuluka bulako eddakiika nga 5 inshallah kubanga tusibuluka. Haleluya. Kati genda mu maaso obeere ng'olamusaako ali ku Nyondo Media webaza okuwona abasiraamu banno tubeere nga tutandikiraawo. Abasiraamu salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne bannaffe abatali basiraamu abatusiibiddeko beebaza okubanga mutusiibiddeko omanyi tubadde ne bannaffe bakwano baffe n'agamba kankusiibireko Katonda asobole okukola ki okuggulirawo nga si musiraamu naye n'asalawo akusiibireko kikirizibwa munnange ffe tetumanyi Katonda yasinga okumanya kuba ekisiibo si ky'abasiraamu bokka abantu bonna basiiba ate okusiiba ddagala mulimi olwayo okusiiba ddagala kale Juma kakati ogwaggwa programu yaffe of course ekijjomanyi ya ogwaggwa twali ne Aisha era okuva mu Speed Express Tours and Travel
So nako lwa leero kubanga mu comments zaffe comment section bya mune questions ate nga tetwagala nnyo kugenda wala nga tetumaze kumatiza abantu ko ekibeera kikoze eki kiwedde kati gundi ebadde esinga okusombwa nnyo wanene abantu kyekino wammanga nti oli yagenze n'abuuza nti Rozet bwe nzija ne visa yange nenzija ne visa yange yennaku 30 oba nenzija ne visa yange eyannaku 90 obadde mba nyina visa nga kweri bwe nzija ne nnyingira mu nsi nsobola okkirizibwa okufuluma nenziramu ne nnyingira visa yange ng'ekyaliko okiraba kakati kitwagala okunyunyula mu bantu baneno nti visa ziba za njawulo kati ngeno gyempulira eya multiple entry oba multiple visa kaze ye yabaki y'abantu sijja kugamba nti y'abasuubuzi y'aba business class abantu abatambula mu nsi okujja mu UAE ng'ajja n'afuluma n'atamalaamu nnaku omuntu ng'oyo atambuza ebyamaguzi omuntu wa bizinensi bakozesa visa bagiyita multiple entry gye tusinga okukola eba ya nnaku 9 kubanga abantu abo bajja muno luvannyuma lwa nnaku 2 n'aba ng'ali mu Dubai ate era n'aba ng'adda Uganda aba muntu nga businessman era twagikazaako visa ey'abasuubuzi agenze kesaasa ebyo oba mululu gwe gunuma gundi manager akozemuko obikunteeka ebyokulya waneeno nga sawa kati gwe wasiibye nze saasi nze sikirizibwa kulya okkirizibwa okulya naye nange ndi kumpi tekikuyise bubi nga ndyawe nga toli mu kulya kankulinde naye nga manager kyakoze speed express and travel siddemu kamakadonald kufutaali ono ya bakayise kano bakayita katego kubanga okwogerajwa n'omutima guli wano okay so a multiple visa good multiple entry or multiple visa ye visa yokka ekkirizibwa omuntu okufuluma nga bw'oyingira bw'ofuluma bw'oyingira nga temugikansolinzeemu yennyabo waliwo visa zineena abana zibagirako zi visit visa tourism visa kyoga visa yowabeera nga ze bwamala n'afuluma tasobola kukomawo esalwamu nga newankubadde tennaba kuggwako kubanga ebeera ya 40 kwa 30 ebeera ya 90 ekoleddwa nga ya 90 nenzija nemala mu wiiki ng'emu nenfuluma sikkirizibwa kukomawo ng'ebadde visit visa oba tourism visa nga newankubadde ennaku zange zikyaliko tezinnaggwako anti munange ogiwulidde visit visa oba tourism visa munange okukyala tukyala olukyala lumu ebiseera ebisinga okujja oyinza okujja ng'ozze kgenda ku museum of the future nojja oba ozze kukyala oba tozze kukola birala oba ozze kukyala visa eyo ekomaawo era woofuluma ku kisaawe wali ku DXB bagisazaamu neba closed nti oba oyagala okuddamu ofuna visa endala okola ki olina ku applyinga newoba wagifunye jjo n'oyingira mu Dubai ne bakubira essimu nti komawo waliwo ekibaddewo komawo ng'oyingidde n'ofuluma munnange visa baba bagisazizaamu baba bazogisazaamu kati eno gibayita multiple yetasazibwamu munaye multiple visa yeyo ya business class ey'abantu aba business visa eyo tesazibwamu visa eyo kasita oyingira okkirizibwa oyingira ensi n'ofuluma eriko emirundi emigere nti visa nga newankubadde eri multiple nti okkirizibwa okufuluma n'oyingira visa eno eriko emirundi ne bagamba nti noba omulundi gumu 2 3 ebeera oba tokyakkirizibwa kufuluma nedda munange nnyabo visa eyo emirundi gyonna gy'oyingira kasita eba nga giri mu bracket y'ennaku 9 kyeba bakuwadde oba ennaku 3 emirundi gyonna gy'oyingira tebakulinaako buzibu multiple visa ekola etya yongera okuba nga ate otunyunyulamuuko nnyo okusingako awo kweno multiple visa ekola etya multiple visa eba y'abasuubuzi twagikazaako visa ey'abasuubuzi multiple visa eno ekkirizibwa okuba nga efuluma n'eyingira ensi eno eya UAE multiple visa eno waliwo abantu ayinza okubuuza nti wenfuna multiple wenfuluma n'engenda e Uganda esooka neyeesiba nedda munnange nno kyo kiba kikyamu visa eno esigala etambula etambula nga nno mu visa ekijawula ku visa eza bulijjo nti ye efuluma n'eyingira
tefa era yo akabeeyi kaayo kanjawulo kweno yensonga lwaki ebeera okuza okufuluma nawe ingira bwofuma bwoyingira ate era nga erimu emiteeko ebiri munange bw'oba nga oli wano ng'oli munda kyetuyita in country mu lulimi oluvisa in country eba yakabeeyiko okusinga kwali outside kyegera kale omuntu waba nga ali mu Uganda beeyi eba ndala tuba tumukolera visa eyo eba beeyi ya wansi lindamu simba wakati kyogamba neyo multiple visa naye erimu change nti in case eyinza okugwako ng'oli wano n'okola visa change nga bw'olya zino zi visit visa tourism visa naye bagikola change ng'oli inside the country tosooka kufuluma n'ogikolera eri kali nga olanda akabeeyi ka visa gy'ogula eri gy'ogula ng'ojja wano okuva e Uganda ya beeyi ya wansi okusinga visa change gy'okozeeko wa naye weewe eri naye asobola okuba ng'akola change asobola okukola teeka ebiyinza omukwatira wano nga talina budde bugenda kudda Uganda ate ng'ennaku ziggwayo tusobola omukola extension ng'ali wano kakati omuntu oyo bw'aba nga badde yakola multiple visa of course egenda kuggwako naye nga kakasente tekamumazisa kaalinawo okuzaamu eyo era ya multiple jukira ati ya beeyi muno okusinga ya tourism oba ya visit kale tasobola kuva ku multiple visa n'agenda ku visit visa oba tourism visa okuva ku multiple agende ku visit visa kisoboka munnaye mukwano naye nga oba ng'ogenda gikola oba togenda kuddamu fuluma okomewo kitegeeza yo obeera ogikoze omundi gumu kiba kiwedde togenda kugizanyisa nga bw'ojja bw'okomawo kakati n'ekirala waliwo ennaku 10 zino ezibuzaabuza abantu ezibaamu ennaku 10 ezo munnange tezirina kubaamu baziteekawo lwa emergency nti omusuubuzi azze omusuubuzi oyo sooka osimbewo akati awo wanene omugundi mu zino zi visit visa tourism visa baga ne bagikweya ennaku 30 oba 90 ne bateekamu ezo ennaku ezo kazi bazita batya ezo extra days okay ne bateekamu extra days kyogamba ne bano aba multiple visa nabo bateekamu ezo extra days munange ennaku ezo baziteekamu buli visa yonna ya UAE n'ennaku ezo bagiteekamu buli visa yonna ya UAE ebaamu ennaku ezo n'ennaku ezo munange ennaku ezo kiziteesaamu just in case ozze wano n'ofuna duration olunaku zo ne ziggwayo oleke genda mu overstay lwazikuteerawo weeteekete opreparingiremu omala ofulume bakkiriza ofuluma ng'oli mu nnaku ezo wano wenkubuuliza nti singa nakola eyo multiple yange nga wendi wano eno nga mulimu ennaku zange 10 ezo emaze okuggwako zinaku zenasasula kati niramu ennaku zange zino wano eno 10 sisobola kufuluma nga walinaku zange 10 zikyalimu zino ze banyongeramu n'enkomawo ate ekyo kisoboka mulani speed express ate kyesinga ku balala nti ffe ennaku 10 tuzijjamu abasuubuzi badde luli babalindisa ennaku 10 n'awumula ennaku 10 bizinesi ebeefa eyo kwota ya mwezi omusajja abadde afuluma emirundi ena wiiki w'omuyimiriza ennaku 10 aba asaliddwa sikutegedde bulungi abasuubuzi ebiseera biri emabega abantu abadde bakolera visa badde bababuzaabuza nga bagamba ti ennaku 10 badde tebababuzaabuza kale bo tebakikola naye ffe tukikola buli omu alina enkola ye sijja kugamba nti badde bababuzaabuza naye nze ennaku zo10 we zibaamu nompa visa naye mbaamu ennaku 15 munanga ate ffe speed express tugikola neyingira eri enkadde neba cancelled ekyali ku bantu balala nti abantu abalala bakuwa ennaku 10 zimale okuggwayo olyoka okola eki bateekemu naye ffe kati tetwasusse ku balala so ziri ennaku 10 bazirira zigwemu balyoka ate bakuteeremu bakukinjingira yoga bizinesi yebeefa gwe bizinesi yo yakutambula ekyo nkitegedde bulungi nnyo kakati nenkubuuzamu wano eno kibuuzo kyabadde njagala okubuuza nekyozzemu kiri very very important kuba ate ekyo mbadde sikimanyi waliwo zezo ennaku zenkugamba nti kati wemba ndi musuubuzi ennaku zange ziri mu 10 ze bampadde zino eno zi extra days nga nziyingiddemu bwemala okuziyingiramu nengenda e Uganda sosobola kuzikomawo nga nezinaba kuggwamu ezo ennaku zange kirizibwa munnange kubanga ezo ennaku bazita extra days za muntu kubanga bakuyambye buyambi so tezinfulumya ate nakunkomyawo zikufulumya kanyume muno lwekyo
naye nange ndowooza essaawa zituusiza okusiiwuka. Wekyo wekiba. So ezo ennaku ba tosobola kukomawo? Ezo ennaku oba olina kukola visa ndala. Okujjako oba osobola okujja ku offices zaffe wano ku Speed Express n'oyogera naffe n'olugamba bannange bwe mmala okwekiziitinga nfuluma nkya naye mbadde nsaba munteeremu visa. Bw'omala okwekiziitinga ogenda otuuka Entebbe. Oyinza n'otuuka Entebbe nga visa yo wano efuluma. Oyinza n'otuuka Entebbe kubanga visa eyo ffe tugikola under 24 hours. 24 hours wonaagendera okuva wano ogende e Kampala oba oyise Addis Ababa ogende Ennyonyi. Enkeera oba oli ku Nnyonyi. Ate mulimu asuubuzi b'empulira nti asobola okuva wano eno n'agenda ku kisaawe alina maana akola ki? Mu lulimi olusuubuzi bakiyita kukyukira ku lupiira. Olupiira olumanyi genda kuyigirizamu. Anti omanyi bw'oba okola omulimu olina omumanya abantu b'okola nabo. Kukyukira ku lupiira, manyi olupiira luli oluyitako kago. Olumanyi lwayita okukyukira ku lupiira. Nti ajja buzi kago gw'aba afunye e Kampala n'amutuuzaako n'akyuka ye n'addayo. Gw'abadde aleese n'agenda eka. Bakweta kukyukira ku lupiira. Kya lulimi luviza. Lulimi lusuubuzi. Omanyi kati mbabeeramu. Wali osuubuddeko? Nedda si kubanga nali nsuubuddemu. Mbabeeramu. Benkolera. Naye kaakati abasuubuzi abo abajja bemukolerako ebiseera ebisinga bwe banga bazze kubanga Speed Express Tours and Travel of course ekola hotel booking biki ebyo byonna kati abasuubuzi abo naye ensonga mugibakolerako ya hotel booking. Munnange nno omusuubuzi ajja ng'ayagala hotel ku bbeeyi ensaamusaamu tumukwasaganya. Tukola hotel bookings ku bbeeyi ensaamusaamu ey'omusuubuzi. Then wabaawo n'abasuubuzi abo abajja nga ze ne famire ye era n'atwesiga ne tumurizaavingira ekifo. Najja okukola emirimu naye nga famire yakimanyi eri safe. Nakola emirimu gye nga famire eri safe nnyo kubanga Speed Express yakola ki? Yamubuukingira. Abantu tebakyalina kubeera nga bajja kunoonya we basula. Munaye bajja bamanyi we bagenda. Ngede bateeseteese. Mwabateekedde teekedde dda. Nkuveeko. Agamba ggwe. Akoowa. Kakati munemu akoogulya munnaye. Speed. By the way, gwe natulaba. Speed Express Tours and Travel. Of course. Ena branches ez'enjawulo si bwe kiri? Nyaba. Ena wanawa? Tuyina main branch yaffe eri Abu Dhabi. Tudde Abu Dhabi awo. Tuyina branch Dubai wano. Gyetusinga okukolerako nze gwenkolera. Wanze ndi Bamta Juma Dubai branch. Era eri wano ku Baniasi. Deira Towers. Level 2. Level 2. 202. Enyabo. Then ne Uganda tuyina. Ne Rwanda nawo twaguddewo branch. So Uganda, Rwanda, Abu Dhabi, Dubai. Ate nga naye walala tugenda. Mugenda kulanga mugulawo. Tugenda e Burundi, tugenda e Congo. Kiri mu nteekateeka. Kiri mu nteekateeka kubanga tukola emirimu tuli balambulukufu. Kweko okuba okusasulwa kukolera abantu obulungi. Buli olaba omuntu ng'akulaakulana aba akolera abantu bulungi, aba aweereza bulungi. Kituufu. So gwe naatulaba ebiseera ebisinga nnyinza obutabeera mu position kubuuliza bibuuzo byonna byewandibadde kuba ng'omanya gwe nga gwe. N'olw'ensonga eyo y'ensonga lwaki buli kadde mbagamba nti genda mu comment section teekayo ekibuuzo kyo ng'omulundi ogwaggwa kotubesingidde kubanga abantu bangi abadde batakimanyi nti nno eno gye bayita multiple visa ye visa esobola okukolebwako abasuubuzi nti ye visa ekkiriza omuntu okufuluma
noyingira nofuluma noyingira wobero yagalidde ate nga tekoze eki tesaliddwamu era no yenyabuuza nange nti aha Rozet visit visa yange bwe mba nga nzize ya nnaku 90 nembeerako wiiki emu nenfuluma nga liwo ekituguddewo waka sikkirizibwa kuyita kukomawo nga multiple visa ye visa yokka ekukkiriza okufuluma n'okola ki kyemanyagala okutereezaamu kaawa multiple visa ye visa yokka ekukkiriza okuba n'eddembe lyo nga wanga tebakozesa nga wekozesa mu nga gwogyekolera gwe nga gwe yeeyo awo no kinyonyodde bulungi so kyembadde mbagamba nti bw'obanga olina question yonna kyoyagala okubuuza genda mu comment section obeere ng'oteekayo ekibuuzo kyo tujja kuba nga ate tukuddamu jjukira nti Speed Express Tours and Travel ekola ebintu bino wammanga nga kola tours Dubai tours UAE tours wonna gwe oyagadde okukyalako mu UAE wonna n'ogenda ku internet n'okebera n'oganda kafuka nandyagadde okagendamu tukola desert safari mbi tulina camp ennungi tulina services eza desert safari ennungi kuba abantu abasinga okujja wano babagala nnyo desert safari nendayo kakati ffe tulina ennungi tulina package ennungi ate ng'eri ku promotion kudira mu 15 yokka bakununa wooli n'ogenda n'olya n'onywa ne bakuvugana mu mmotoka z'omusenyu eza safari eza desert safari bakunona wooli kudira mu 15 n'olya n'onywa bw'aba nga ndi Abu Dhabi bakunona wooli olidde tiketi yaffe obanga odi around Dubai wogula tiketi yaffe bakunona wooli bugula tiketi ya desert safari tukunona wooli n'ogenda era ne bakuzza we bakujja kati wabanga omuntu abadde omu atofunye bantu balala ngali omuyekayeka nga omugenda okutambuza mulambuza omu bw'ati agenda tetulinga nnyonyi ennyonyi wogiri nnyomu egenda tekigenda tekigenda situka okay kampani nene si yakwesonda kampani nene client abalina ofuna service awulidde kampani banene bakubiri nti balina okuba abantu 10 tuyeke tubatwale munange era emmotoka ekunona omu oba bookinze omu munange ekunona omu nekutwala so bwete otambula olunaku olwaleero nsuubira twaliwo kyamanyi kyenyi kisingako ku multiple visa kubanga twaze nga gitusinzaako okusaako essiira mpozi n'okutangaazamu ku visa endala nga mukitegedde nti abasinga badde mu buzaabuzibwa nga mulowooza nti osobola okujja ku visa gy'obeera ogiddeko n'ofuluma ate noba n'okola ki n'okomawo ekyo kansuubira ekibuzo kiddiddwamu bulungi nnyo era ne tunnyonnyolako nnyo ku visa eneyitibwa multiple oba visa ekyasinza okuba nga ekolebwa abasuubuzi kubanga njjukira nti n'abasuubuzi batambula emirundi egisukka mu 2 oba 3 mu wiiki oba mu mwezi whereby nti kijja kuba kimuchallenginga nnyo okukozesa visit visa oba tourism visa nti jjukira ezo zo visas wamala n'afuluma ate tagenda kuddamu kuzikosa kukola ki kuyingira emaze okusalibwamu so in case omusuubuzi agenda kutambula emirundi 2 mu wiiki that means agenda kugula eyo visit visa afulume ayaddemu agula endala so nekiba nga tekigondezebwamu ku ngeri emu oba endala omuntu ng'ajja agula multiple visa nemuyambako okuba nti nasobola okufuluma osobola okufuluma buli lunaku bw'oba osazeeoyagalira tekuli limiti mu nnaku 9 ze tuba tukuwadde visa woyagalira newozuka buzukusi nogaa njala kusula Uganda ng'ogenda ng'obala okomawo wekasobamu ne tiketi kati sokoleke esooka ogireko ku kya tiketi kineeno nga tuvudde ku kya visa kati tiketi eyo okay kinnyonnyole muko yakulaba ekya tiketi nti tiketi esigala yemu eno tiketi ebeera bwafuluma n'akoma yebeera abakanyaguza kugula tiketi webale nnyo ensonga eyo tiketi omusuubuzi tiketi gyagula agula tiketi n'abuukinga ne tiketi eddako so kya visa abeera amaze okukikola ki okusolovinga kimaniriza kati akanya kugula tiketi so it's upon him onasereza tiketi oba tolina gyokoma okuba nasereza tiketi mwegadde okufuluma gyokoma okufuluma n'okola ki n'oyingira gyokoma okuba ne bookings ez'ennyonyi kati olunaku lwo lwoyagadde kati of course tukyali ku nsonga eyo newankubadde tubadde nnyo ku visa naye ate era neno tiketi tugikoneko katono nnyo ndi tiketi eno tulinawo gye bayita eya ddami
ne to and from sibwe kiri kati omusuubuzi nasinga kosa ticket yakosa tuwe bakosa dame kubanga tuwe yawe obo inofuluma no yingira of course kyobola twagambye nti visa eno tetugiwadde kirasi nti ya business kirasi naye nga be basinga ogikozesa abasuubuzi wakati gwagenda okubeera wano nange kizibu nnyo mulimu mwebali asobola okugamba nti nze buli luvannyuma lwa mwezi nja kwagala okugendako ewaka naawe tukwaniriza tugikuteeramu nga newakubadde si musuubuzi naye naagamba nti nze ngenda kubanga nkola nenekulya visa yange sagala employment naye njagala bivanya lwa myezi 2 mbere nga nzirako bivanya lwa mwezi gumu mbere nga nzirako ewaka so naye musobola okugimukolera nabeera nga bwafuluma nga bwakoma okubanga lyabera yagadde n'afuluma nga newakubadde si musuubuzi so tekiri mbuno purposely nti abasuubuzi teriiko muntu nawe Rozet wookera ku matya n'ogamba nti multiple eyo ndikoze nti ogifu nojja nituteesa emiwendo kati Juma nzikirizibwa okuva ku visa ezenjawulo nga bwenzira kweno nzikirizibwa okuva ku visit ba tourism nga bwengenda ku multiple bweva ku multiple bwekoma ku visit bweva ku visit bwengenda ku multiple kikirizibwa bonna kasitazibwa nga nnaku zo ziri ziweddemu visa gy'oteekamu n'ogisaba ne bagikkiriza bagikuwa so osobola okuba nga okyusa osobola ogikyusa visa ekkirizibwa okukyusa noteka mvya gyobero yagadde kozi ogisasulira si abwerere nti ogenda kuba osumbuwa abantu nzanti badde mmanyi nti oba okoze multiple nga gyokolako olina okunywerera nti ate ogenda kudda ku visit ate obe ku visit ate oje ku gundi ku multiple munaye naye kisobola omugejjera n'agamba manyi kanzire Dubai ku visit ate oba najja wano Dubai oba nekigana n'agamba nali nsigazzaamu ennaku zabbe 2 kangende Dubai neyiye najja okweyiya era tusobola okukola extension visa extension nga ya visit tumuteeramu tumuapplyingira visit visa bannaye kansuubire gwe wennaatulaba ali ku Nyondo Media onnyonnyoso nakuwaire programu yaffe ekijjoomanyi so yensonga lwaki tuleeta ebintu binene ebyenjawulo berewo ng'okola ki ng'omanyi so abantu badde bangi nyina mukwano gwabwe yakolako mistake yangamba Rozet badde ekyerabidde nyina mukwano gwange yangamba Rozet munnange nga nzija Dubai mukujja Dubai naye naakajja ate nga boyfriend wange akomawo okuva America angamba ate mune nkomyo njagala ogenda okukola ki okumulabako nti situsengenze nenga nali nzize kukola kyali ku visit visa yange situsengenze ate ngenda okubawo nga nzikirizibwa okuyingira nze nga mmanyi nti visa yange eri nagiwayo nagisasula yakola ki ekyazikizibwa okubeeramu emyezi gyange amine ennaku zange 3 ogenda okuddamu okufuluma okudda nga kyakola ki nga bolina kukola visa entya endala so byebyo ebintu bye twagala okubagamba nga mujje nga mukola ki nga mumanyi mutule nga mumanyi ogenda okola ekintu kyonna kyoyagadde okola ng'okola ki ng'omanyi nti obanga oli bwaneno zze ku nnaku zo 30 oba ennaku 90 it is a visit visa so kiba kiri gy'oli okufuluma naye ng'okimanyi nti nfuluma naye sikkirizibwa kukola ki kudda okuleka mpozi nga nguze visa endala okuleka eno multiple gyetuwogeddeko ba gyetukunyonyoddeko nti visa esobola okukola ki okukkiriza n'ofuluma nomala n'okola ki n'oyingira n'ofuluma nga kisiza ku tiketi zo zokola ki zosobodde n'ofuluma emiri gyonna gyokola ki gyoyagala so n'olwensonga eyo banaga embebaza nnyo mwenna abasupportinga Speed Express Tours and Travel buli gye mujja nga muva ku Nyondo Media ne musupportinga Speed Express Tours and Travel ne mujja ne mukola nabo visa change ne muva Uganda ne mukola visas nabo air tickets nabo ne mujja ne booking hotels ne mukola nabo so naffe kituzaamu amanyi nga ffe Nyondo Media kinayo kituteekako kubanga nabo batusupportinga nnyo kubanga Nyondo Media ekola ki eyimirirawo so tweyanziza nnyo tweyanzige mugende maaso n'okubanga mutusupportinga ffe Nyondo Media nga musubscribe ku YouTube channel zaffe natera mugende maaso n'okubanga mutunoonya ku social media platforms zaffe endala gamba nga TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, of course ne YouTube atira nga tukosa amanya gali agagamu Nyondo Media tetubuzaabuza muntu gendayo liking pages zaffe okusubscribe ku YouTube channel yaffe musubscribing kwata kado kanyigo kakwateko
kabenga kakuyambako nti twatadde ekintu kyonna oba ojoyiningirawo n'obeera ng'ate otambulamu naffe tuleeta ebintu ebyenjawulo tulumirirwa bannayuganda bannaffe era ensonga lwaki tugamba nti Nyondo Media tuli wamu naawe so tetukola bintu byakutusanyusa ffe nga ffe tukola ebintu ebigenda okuyamba munnayuganda yenna ali eye oba olaba kiki kyogenda okufunamu kiki kyogenda okuyiga so yensonga lwaki ne Speed Express Tours and Travel yasalawo ate nebeera ng'eteekawo program eno ekijyomanyi nti kiyambeko abantu abali wabweru omuntu ogenda okugwa mu nsobi ng'okola ki ng'omanyi kubanga abantu bangi bagwa mu nsobi olw'obutakola ki olw'obutamanya ng'ate bagamba ekijyomanyi kikola ki kinyaga bitono so n'olw'ensonga eyo mukola ky'amaanyi era nga mbadde ne Juma okuva mu Speed Express Tours and Travel kabeere ng'ate abasibulako bano ebigambo byenga bibiri wamu n'okubazaako ku bantu basoologa nti bano beebaza nebazaako okusiiba n'okusibirako ku bantu ab'enjawulo tubeere ng'ate tuggalawo programu ffennaku olwaleero ekijyomanyi tubadde ku multiple visa. Wannange tweyanziza nnyo tweyanzeege bannange abantu mwenna abatusupportinga outer UAE mwenna n'abali mu UAE tweyanziza nnyo abantu ababeera ku Nyondo Media Rozet bamusupportinga okubanga munnayuganda munnamu asobola okubaawo n'aba ng'aweereza n'aba ng'agenda mu maaso n'ekirala njagadde okubagamba nti omuntu yenna eyanditwetaaze ng'obadde tomanyi wawe tuva tusibuka wano ku Baniasi nze nkola ku Dubai branch nawe nabagambye wano Baniasi opposite ne metro station Deira Towers ke kazimbe level 2 ojja mu lift onyiga level 2 era oba akava mu lift namba eba 202 yeah n'ekirala nandyagadde obasomera ku namba yange y'essimu omuntu yenna yagadde multiple visa ng'osinga ozikolako ngasinga ozikola multiple visa ez'abasuubuzi omuntu yenna yandyagadde ogibuuzaako ekisingakaawo bayise ku namba yo gisome tugende mu maaso namba yange eri +971 54 49 56 27 6 enamba eyo ya Speed Express Tours and Travel oba osobola okunfunirako ku WhatsApp ne mu kuba n'omanya ku nsonga eyo songa niyo nga gwe personal yange personal okay personal era nga oba osobola okunfunirako onna ku WhatsApp ne ku calling neyanziza nnyo neyanzeege mwebale okutuuliriza amina naffe tweyanziza webale kukkiriza kujjako mu kamera za Nyondo Media naawe n'ozuuliramu kwongerezezo kyamu sometimes mbeera eyo ne mutunula kino kintu naawe ozuuliddemuko wezaaka naye buli wobeera n'omukazi omulungi emabbali nga yakuwa interview subhanallah wa ta'ala ekituufu ekibaawo nti oba mukkakkamu okayisizaawo sikayisizaawo otidde mukama waffe no mukama waffe naye akimanyi okay mikwano mubeere bulungi atakumira mpeera abatukumire amin gwe sisi asise nazzeeko wa mulamu wange nakubeerayo ndowooza wiiki ng'emu bbiri sise bulijjo nkugamba kati nze omuntu gw'osaba ssente atakola oyagala ssente nzijjo ntuuza maanyi kati ntuuza maanyi nyobo kiki ng'ofesa ngireese ekyo gy'oleese eyo si visa kyogamba oba giteekamu eya mugandawo agitadde mudda tiketi byonna nzize nabyo bagikutolidde musente mmeka obusente butono nnyo naawe ntambudde otambudde mbuzizza namusizza walla otegera bulungi ndowooza yiyo gwe tunulako olabe nyabo ondabye ondabye nje nakulagidde nga ndaba si gyogenze kuba ndabako wano mannya malala ga kampani gyo apurayingiddemu nanti nkugambye ngenze entambula bwembuuza nyabo nkutidde mubula totomedde kizibu mula kasooke nkebere visa eno ku Google ndabe kebera mukezi nkugambye namuzize ne babinteeramu nga wendi awo
Ogeba ko chako sente. Obusente butini nnyo ali nawe manyi nawe mukulamuza to neerabidde naawe. Tera bukebe zigwe. Hey. Awo wenyini nvuddeyo nayo. Sibye binaate bankubire essimu. Ate nzira wano ndekane nkole ntya. Awo wenyini. Awo wenyini kiki? Ogirabye. Obadalo za nkulimba. Ndosi jirengera mu system. Mweri nawe leka kunsaagisa. Chokole ko izo gamba zingu. Mweri. Tunula wano. Gwe okusinzira ku details gwe nyingizaamu kanyingizemu nawe ngolaba tusaachinge olabe ngoyo mu system balaga teriimu system teriimu sokodde nedda ate oze simu endi wala kanziremu kantaipinge bulungi nga naawe olaba wetegereze leta kuleeta gye nyingizaamu enamba olabe passport number yesiyeeyo passport number yesiyeeyo saachinge bakuleetera ki no data for nyabo mu system teriimu kampani kijogezemu kati olaba bwe ntambudde bwenti nengena ngambuuza buuza ku kkubaawo ne bangamba awo wenyinyi obolaga kati nange wendaze nyabo naye baba namula nakugambye anzise nakugambye kati twala ku kampani zendala kyekyakimula nani nsazeewo obusente butono nze manyi kampani eryengi bagita Speed Express Tours and Travel ye kampani eri legit ekola visas eziri ku halali wano mu UAE kati kwe kyali kikutwala ku ezo companies obatera kusevinga sente baba nne okusevinga okwo kuba enjawulo kugenda kusula nnyo mu nsobi nfudde anzise simanyi kyengenda mudda kati era gogera nnonya byogera ogamba baba ogenda binoonya tosobola okuddamu tolowooza nti nkulimba nsobola okuddiramu nenkebera passport number system not found nfudde baba company manyeji wano mu UAE bagita Speed Express Tours and Travel kiddemu bagita Speed Express Tours and Travel Speed Express Tours and Travel yokaye company jemanyi wano mu UAE eseze sobola kungolera ko visa net byonna mu bintu bya kutravelinga ku trust kulambula biche byonna bikola tebalina tabbo bali Speed Express Tours and Travel